Kwaniriza ku STV muluzira sawa 12 tuba tuzzo okuba nti tukutuusaako amawulire agabadde gy'otabadde osiibye otya munnaffe katusubire nti bitambudde bulungi ebiganye tusaba guludde n'abenga bitereeza obuuyo kati nno okutandikirawo kadde ka select Ey'enjawulo nze Hasifu Sekyunga gano ge mawulire gaffe okutandikirawo olw'obudde olwaleero kwe kubadde okuba nti omulambo abantu bakuba eriiso evvannyuma ku Archbishop Dr. CYPRIAN Kizito Lwanga era nga kwe kubadde n'okuba nti bamusabira wali e Namugongo. As we are being warranted by the sickness which has hit the world. The biography of the late Dr. CYPRIAN Kizito Lwanga, Archbishop of Kampala. His Grace Dr. CYPRIAN Kizito Lwanga, he was born on 19th January 1953 at Kyabakadde, Nagarama Parish in Mukono District in the present Diocese of Lugazi. He has been a member of a Mamba clan, born to Joseph Nsubuga Wamala, and a catechist and Matilda Nakonde Wamala, both who passed on. His education background. In 1958, he joined the Kyabakadde Primary School. And in 1965 up to 1971, he was in Nyenga Minor Seminary. 1972 up to 1974, he was in Katigondo Major Seminary, carrying on a course in philosophy. In 1974, up to 1978, he was in Gaba. God, who for the gift of his grace and for all the good he has prompted him to accomplish in his time while he was still with us on this earth. We condole with all you people of God for the great and untimely loss of our shepherd. Our condolences go to your eminence, his grace, and your lordships, members of the Uganda Episcopal Conference, for the loss of your brother bishop. We deeply thank and convey our condolences to the beloved family, relatives, and friends who have helped the Archbishop in his life, humanly and spiritually, accompanying him with your prayers. Over the Archbishop, who has been very close to the Parliamentary Catholic Chaplaincy. As a chaplaincy, we admired him for his ardor, enthusiasm, fervor for the Catholic faith, his intellectual robustness, his courage, and his love for the Catholic Church. He was a disciplinarian, but a loving father as well. He was indeed a great human rights defender. As a chaplaincy, we are grateful to him for his constant guidance every time we needed him. Buterevu nkwebaza nnyo kuba nti oli mulabi mulungi wa STV Select Ey'enjawulo kati nno olunaku lw'eggulo mu kukungubagira Dr. CYPRIAN Kizito Lwanga okwabadde kololo nga kukulembeddwamu mukungubazi omukulu Pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni emizinga 17 gyakubiddwa okuba nti bamujjukira. Kano kabonero kalaga nti Dr. CYPRIAN Kizito Lwanga abadde muntu era nga munnansi wa nkizo. Ekolo mukungubagira Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala omugenzi Dr. CYPRIAN Kizito Lwanga gavumenti yakubye emizinga 17 okumujjukira.
Newankubadde amateeka mu magye g'eggwanga gagamba nti emizinga 17 girina okukubibwa nga bajjukira abo abali ku ddaala erya Geno, wabaddewo ebibuuzo bingi ebibadde biyitiŋŋana nti lwaki bakubidde munnaddiini emizinga gino. Ekisooka kyannaku nnyo okulaba nti omusumba waffe yatuvudde ku maaso, naye era tusiima nnyo Commander in Chief waffe era muduumizi waffe w'oku ntikko General Yoweri Kaguta Museveni okulaba nti yamuwadde ekitiibwa ekya waggulu nnyo mu magye eky'okumukubira emizinga egiwera 17. Ye nga president we. Mu kwagala okuddamu ebibuuzo bino tunoonyeza ku amyuka omwogezi w'amagye mu ggwanga Lieutenant Deo Akiki era n'agamba nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alina obuyinza okuwa ekitiibwa kyonna okuyita mu mizinga gino newankubadde ng'omuntu tali mu magye ga ggwanga. President w'eggwanga era General w'amagye retired era nga yakulira amagye gonna ag'omu ggwanga ayina powers oba ayina amaanyi ag'oku ntiko agakkiriza okuweebwa omukulembeze yenna gw'alabye nti asukulumye ku banne okumuweereza ekitiibwa ky'emizinga egyo era yasalawo gyenkanawa. Ono agamba nti okusinziira ku mizinga egyakubiddwa 17 omugenzi Dr. CYPRIAN KIZITO yaweereddwa ekitiibwa ky'obwa Geno 11 okutuuka ku 21. 21 eyinza okuweebwa pulezidenti ng'ajja mu ggwanga, eyinza okuweebwa liida yenna, mukulembeze yenna okusinziira nga pulezidenti bw'amulaba. Era emizinga 17 gye yasazeewo mu maanyi ge nga pulezidenti era Commander in Chief ag'okuwaayo ng'aweereza ebitiibwa ebya waggulu ddala ku mitendera gy'amagye. Akiki yategeezezza nti bo ng'abamagye kye bagenda okusubwa ku Dr. CYPRIAN KIZITO ge magezi ge era nti abadde abawabula nnyo. Tujja musubwako magezi kubanga nga pulezidenti bw'akugambye bintu bingi nnyo naffe tuyiga mu bakulembeze baffe era Archbishop bingi nnyo bye tubadde tumuyigako, bingi nnyo byabadde akola ku strategic level ku ddaala erya waggulu nnyo era bw'abeera abikoze ku ddaala erya waggulu naffe abawansi bitutuukako. Ssaabasumba omugenzi Dr. CYPRIAN KIZITO lwakuziikibwa olunaku lw'enkya munda ku lutikko e Lubaga era ono yafanga ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogwokuna ku lunaku olw'omukaaga. Edith Nabagereka ne Maria Diana Namiro ku STV Select Ey'enjawulo. Agamba nti nkwatiraako tebuba bumbowa kinono kye kituuse ne kubaka kwa paalamenti eno ey'omwenda eri mu kuvaawo kati olw'ensonga nti balagiddwa okuba nti bakomyawo iPad oba ebyuma bikalimagezi be bakozesa nga bali mu ntuula saako ne mu nteesa zaabwe ez'enjawulo. Bano bagambiddwa nti singa balemererwa okuba nti bazza iPad zino baakusasula emitwalo egiwerera ddala 7 egya kuno. Omuganda agamba nti nkwatiraako tebufuuka bumbowa n'ekiro bwe kigenda okuba eri ababaka ba paalamenti oluvannyuma lw'okuweebwa ebiragiro okukomyawo ebyuma by'amasimu bimanyiddwa nga iPad oba sseekyo basasule ensimbi za Uganda emitwalo 7. Okumanya bino si byamannyo wenu paalamenti ababaka bano ebawadde ensaleesale wa kutuusanga ennaku z'omwezi 3 omwezi guno okuzaayo essimu ezo ezaabaweebwa mu mwaka gw'2016 okubanguyiza ku mirimu gyabwe. Ebbaluwa eya 3 ogwokusatu mu mwaka 2021 okuva eri kiraka wa paalamenti mukyala Jeni Kibirige yalaga nga iPads bwe ziri eza gavumenti era nti ziteekeddwa kuddizibwayo nga omwezi okutaano tegunnaba kutuuka. Ono era yagattako nti iPads zibalibwa nga ekintu ekisobola okusala ebbeeyi nga kisinziira ku mwaka ki nga wagigulamu naye wabeerawo atasobola kugizaayo ajja kusasula ensimbi ensaamusaamu okusinziira ku kika kya iPad. Era yagasseeko nti abataakikole ssente zijja kubaggyibwa ku musaala gwabwe ogw'omwezi gw'okutaano. Omubaka Mwanga Kivumbi wa Butambala ye yagambye nti essimu zino zaafuuka za bwannannyini gye bali era nti baterekamu ebintu byabwe bingi nnyo nga nabyakyama ate nga tebasobola kubiggyamu kasita kirungi ne ssente paalamenti ziyasabye si nnyingi buli mubaka aziyinza. Ate ye Lowira Oketayot omubaka omukyala owa disitulikiti ya Padal yagambye nti ensimbi bwe zinaaba zisasulwa zijja kuba ntono naye nga ekirungi paalamenti eddako ejja kuba n'embalirira yaayo. Kinajjukirwa nti akakiiko akakakasa mu paalamenti mu mwaka gwa 2013 kasemba ekyokugulira ababaka bonna taabu zino mu paalamenti ey'omwenda ku nsimbi ezasoba mu kawumbi kalamba. Kati nno balina okuzizaayo oba sseekyo basasule ensimbi. Nze Arafat Musoke, STV. Arafat webale nnyo olw'emboozi eyo
nsonga za kuzzaayo iPad mu Parliament, nsonga za kuba nti balina okusasula ensimbi okusobola okuba nti bazisigaza. Abamu bagamba tuzisigaza, abalala bagamba tetujja kuba nti tuzisigaza. Kati naye katuvuddeyo ng'eggwanga lyonna liri, ensi yonna eri wakati mu kuba nti erwanyisa ekirwadde kinnawookeera ekya ssennyiga omukambwe wa COVID-19 nga bayita mu kuba nti bagemesa nga bakozesa eddagala limanyikiddwa nga AstraZeneca. Kati n'eggwanga erya South Sudan lyabakanye n'enkola eno ey'okulabika nti bagema bannansi okwewala ekirwadde kino nga bwe bagamba nti nno okugema kukira okuwonya. Ng'ensi yonna egenda mu maaso n'okulwanagana n'ekirwadde kirumala abantu ekya COVID-19, amawanga gonna kati gali mu kaweefube wa kugema abantu baago ekirwadde kino. Eggwanga lya South Sudan olunaku lw'eggulo lyazambalidde ku mugongo nga nswa era ne lisitukiramu okulaba nga bagema abantu ekirwadde kino mu ngeri y'aganaafa bagasalira essubi. Okugema kuno kwatandikidde mu ddwaliro eddene mu kibuga ekikulu ekya Juba ng'abasawo n'abakola mu malwaliro be bamu ku baasoose okufuna doozi eno. Doozi ewerera ddala emitwalo 13,000 nga ya Oxford AstraZeneca yafunibwa mu ggwanga lino omwezi oguwedde okuva mu beegatta okukola ekiyitibwa Global Vaccine Alliance COVAX, wadde nga abakulira ebyobulamu banenya kukulwisaayo eddagala lino sabbiiti nnamba. Abamu ku bagemeddwa mwe mwabadde ne minisita w'ebyobulamu mu ggwanga Elizabeth Achweyol, nga ono yavuddeyo n'ategeeza nga akayiso kano bwe katalina buzibu bwonna era nti ka bulijjo nga n'okuluma tekaluma okugerageranya ku kamalaria. Yayongeddeko nti baafiiriddwa abantu bangi nnyo olw'ekirwadde kino, ab'eŋŋanda, abako n'emikwano, n'asaba abantu obutasubwa mukisa guno okwetakkuluzaako n'awookera w'ekirwadde kino. Omulimu guno gwatandikidde ku ttendekero ly'abasawo e Juba ne ku mayumba g'abakulu mu ddwaliro ly'amagye. Minisita w'ebyokwerinda Angelina Teny naye yategeezezza nti yafuna akayiso sabbiiti ewedde ssaako n'abakulu mu byokwerinda abamu. Ono yagasseeko nti singa eddagala lino lyajja mu budde banditaasizza obulamu bw'abantu obuwerako. South Sudan yakafuna abalwadde ba COVID-19 abasoba mu mutwalo mulamba nga n'abaakafa basoba mu 1,000. Nze Arafat Musoke, STV Select Ey'enjawulo. Nnyo Arafat Musoke olw'emboozi eyo. Kati nno buli ennaku z'omwezi 7 Apuli luba lunaku lwa kujjukira oba lwa kukuza lwa byabulamu, lunaku lwa kukuza byabulamu mu nsi yonna, ng'ensi yonna yeegatta okuba nti ejaguza olunaku luno wakati mu kufumiitiriza wawe batuuse mu nsonga z'ebyobulamu na kiki ekyetaagisa okuba nti kikolebwa. Emboozi eno Adamu Mayambala alina byatukuŋŋaanyiriza ku lunaku luno era kaabituwe. Buli nnaku za mwezi nga 7 omwezi ogwokuna ensi yonna ejaguza olunaku olw'ebyobulamu mu nsi yonna lu World Health Organization. Mu kukuza olunaku luno abantu okwetoolera ensi yonna beetaba mu nsiisira z'ebyobulamu. Olunaku luno lubeeranga akabonero ak'akaweefube omupya ow'okulwanisa n'okufuutiza endwadde ko n'okutumbula ebyo ebyobulamu mu nsi yonna. Olunaku luno lwatandika mu mwaka ogwa 1948 ekitongole ki First World Health Assembly. Okuva mu mwaka 1950 olunaku luno lukuzibwa Apuli nga 7 buli mwaka. Buli mwaka kaweefube omupya atongozebwa era n'atandika okugobererwa. Olunaku luno lwa makulu olw'ensonga kiwa ensi omukisa ogw'okufuutiza endwadde wamu n'okulwanisa ezo endwadde ez'enjawulo. Omulamwa gw'omwaka guno gwesigamye ku kuzimba n'okutumbula ensi n'abantu abalamu obulungi. Ekirwadde ekyalumba ensi ki COVID-19 kiraze ensi nti waliwo obuzibu mu kufuna empeereza z'ebyobulamu mu mawanga agamu. Ekitongole ki World Health Organization kigamba endwadde ezimu eziruma abantu zisobola ddala okwewalibwa. Bano bataddewo enkola nnya eziyinza okuyitibwamu okulinnya kino ku nfeete omuli okuŋŋaanya bwino yenna akwata ku ndwadde ko n'abo ababeera bakwatibbwa obulwadde bonna, okumalawo obutali bwenkanya okulaba nga buli kitundu kifuna empeereza ez'ebyobulamu n'eddagala wamu n'okukola okusukka ensalo. Nnyo okuba nti okyali naffe ekitundu kya byamizannyo. STV Select y'ebyemizannyo etandika n'abazannyi bana abaweereddwa enguule ssaako n'ebirabo bano nga basiimiddwa olw'okwolesa omutindo ogw'enkizo omwezi oguwedde. Saikasin Sekalaara ekyaliya Sport Stars yategese engule okusima bannabyamizannyo abakoze obulungi n'okwolesa omutindo mu mwezi ogwokusatu. Omukolo gwateekeddwa ku restaurant ya Route 256 e Lugogo. Bannabyamizannyo bana baasiimiddwa okuli omuzibizi wa kilabu eya rugby eya Jinja Hippos Maxwell Ebonga eyeebazizza abategesi olw'ekirabo n'okumusiima mu muzannyo gwa rugby. Mwana nkyakola. It's not just the award, you're also going home with a cash prize. Congratulations, Maxwell. Wish you all the best.
This side can we have the cash prize as well? Okay. Joan Nampungu eyolesezza omutindo mu ggwanga ya South Africa mu mpaka z'okwegezaamu eza test series naye yasiimiddwa n'okuweebwa ekirabo olw'omutindo omulungi mu muzannyo gwa netball mu mwezi ogwokusatu. In 5 years from now. Ye taata we omwami Sempijja Charles yayogedde ku mwana we eri omupiira nga bwe yamwagalisiza omuzannyo n'okwebaza bonna abamugasseeko ettaffaali. Amanya gange Sempijja Charles zitata w'omwana ogulikukoza mwana ono namwagaliza omupiira kubanga ali musamba w'omupiira nasambako ne Vincent Kayizi ne I thank also the sponsors for coming up because many people have come with great ideas and they don't get people that fund the ideas and they die. So I thank the sponsors, Fortbet, Canaan Soda and Good Color Solutions for Bannabyamizannyo bano baweereddwa akasiimo kakakadde kamu aka Uganda n'okuweebwa ekirabo olw'omutindo mu mwezi ogwokusatu mu mpaka ezatandikibwawo okusiima bannabyamizannyo mu mizannyo egy'enjawulo abakola obulungi buli mwezi. STV Select Ey'enjawulo bwetu bwetambudde kkiriza sigenda kuba nti nsukkawo wano ndaba bannange bali mu kweteekateeka okuba nti bakutuusaako ebyenjawulo basobole okuba nti nabo bakuwa ebyo ebibadde gy'otabadde. Nze Sekiwunga wula nga tonabakuba nti nkusiibula nyongera okuba nti nkujjukiza okwekuuma obulamu kya bugagga obulamu kya bbeeyi osobola okuba nga embeera yonna etambula nga bw'etambula naye Katonda kasita aba nga akyakuwadde ekirabo ky'obulamu siima era sigala nga okola bukubirire okulabika nti osigala nga oli mulamu n'okukuuma abo abakuliraanye. Tonywa n'ovuga ate oba ovuga gezaako okulabika nti ogoberera amateeka agali mu kkubo. Sekiwunga sula bulungi weeraba.